Motoka ya ponsi ya Lwakataka ya wangule mpaka ze Masaka ezaggwa era gyagenda okuvuga mpaka zinaindi Buloba ku Sunday gyatuma maanyi g'abantu esamaliriza abantu naddala aba boda abadde mu Kampala. Eno abadde agisimbye awali kampuni ya Powerhouse emuvujjiridde olwaleero n'etulya bukadde bwa Uganda butano ng'entandikwa asobole okuwangula empaka za Sunday. Aba kampuni eno banyonyodde lwaki basazeewo okuwagira Lwakataka nettu libateeka mu maaso. Lwakataka because experience ye nambemu ate n'okulaba nti performance ye y'amaanyi bawo kintu kyakunywa ky'amaanyi era naffe tusobola kwegatta ku muntu munafu era tulina kwegatta ku muntu oyo alina amaanyi era asaanidde okuvuga kino ekyokunywa kyaffe kye tusinga okwagala. Onanyonyodde kibasuubira mu muvuzi ono amangu ddala nga bamuwadde tulabe ebbanga tetugenda okutambulira awamu ssente zeetagisa mmeka ye bajeti ye gy'alina okukola agisubmitinge tukkiriziganye tumuwe package abe nga buli mwaka tutambulira awamu naye. Ye Lwakataka abadde omusanyufu n'ettulino ategeezezza nti kati amaanyi gamuwala era talaba kiyinza kumulemesa buwanguzi. Taddewo ssente kuliko n'ente nekakasa maanyi genfunye gano namwe abawagizi mugende mumpe endulu yamwe mayinze endulu entabula ate kuliko n'akalabu so mbagamba mujje Sunday tulina okuwangula ebirabo ebyo. Lwakataka atendereza bannayuganda abaamuwagira okufuna mmotoka eno era n'abaakubya abasuubizi. Ogiwagira ojja kunaba mulaala eddako ya paalo ndayo mulaala eddako olayo ne mulaala endala gwe onaafa wawose olwokanoga nti nkanyuti wa Lwakataka. Bo abavuzi ba bodaboda n'abalala bakola emirimu egyabwe bagitadde ku bbali ne bakakasa nga motoka gye baateekamu ensimbi bwe bagirinamu essuubi eddene n'omuvuzi ono. Ate muwagira okuba nti mwana we waffe Masaka nange ndi we Masaka eno emmotoka yaffe era twagala ebuloba kyeyakola e Masaka kyabaakola. Mwebaza olwa buli kimu kyamuyisizaamu era mwebaza nti gweno kampani yeyegasseeko tujja kubeera mu buwanguzi bwereere. Oluvannyuma lw'empaka z'e Buloba ezinasimbulwa ebbiri ate abavuzi ba mmotoka z'empaka bajja kuba batunuulidde eza Pearl of Africa ezisobola okwetabwamu abavuzi kuva mu mawanga ga Africa. James Manja, Leta TV, Amasukulu.